kyova olaba nti ensi zonna zonna ezikuze zikulidde ku creative facility. Kati ensi bwebanga ekyali wansi, creative facility yokka eri available kyekyapa ky'ettaka. N'olwekyo obukulu bw'ensi ogenda mu maaso, buli muntu yenna Munnayuganda alina okuba nga akaakaayita akake kali surveyed, kapuntiddwa era kafuniddwako ekyapa. N'aba n'ebintu bisatu: akapunse, tumanyidde ddala we kakoma, afunyeeko ekyapa, ate ebyo ebibiri bye bimuwa absolute ownership. Nga tayita eyo erimu tenancy gye tuyita freehold, obwannanyini obwenkomeredde. Ekyo kyakolebwa dda kuva mu Bayibuli. Ibulayimu bwe yagamba bali abaali bamu ettaka eryobeera eti nze njagala ndisasule munkolere ekyapa, n'akola ekyapa. Ojjukira mukyala we yamufaako, Saara, n'agamba bali nti bannange mumpe, njagala mbaguleko akafo we naaziika nga kalubeerera. Ne bamugamba tujja kuwa kya bwereere. Manye eby'obwereere tebiriiko kyapa. Mu mateeka tugamba nti nawatali consideration tewali contract. Ibulayimu n'agamba nedda, nze saagala kya bwereere, njagala ngule nsasule omuwendo nfune ekyapa. N'agula n'asasula n'afuna obusika obwo. Nakati Isirayiri gye buli, mpulira bwe bubaleeta naawe. Bw'ojja wano mu myaka 1000 awo ng'ensi modern world etandika, Bungereza kabaka oyo John yagigaziya, yabulwa ssente zitandika olutalo. Abawibi b'amagezi bagamba abantu bo bonna bawe ebyapa, basurveyinge bawe ebyapa. Era bwe yakola n'afuna ssente ezasobola okumutwala olutalo n'okugaziya ensi ye. Napoleon omukulu ennyo eyagaziya Europe yonna yonna, era efugibwa kati ku Napoleon Code. Kyekimu bwe yabulwa ssente z'olutalo, abantu be bonna yabawa ekyapa, yabasurveyingira n'abawa ebyapa. Ensi zonna zonna ezikulaakulanye ziri fully surveyed, fully titled. Kaakati naffe mu Uganda wano bw'osoma constitution akawaayiro 237 akasooka kagamba nti ettaka lya buli muntu liri mu ye, lya Bannayuganda, naye nga to vest in them, okubanga ddala lyabwe, balina kubeera ne tenancy. Tenancy zibaweebwa mu constitution ziri 4: customary, freehold, mailo, leasehold. N'ezo zonna in the end ending up mu freehold. Bw'olaba mailo ya freehold, ownership in perpetuity. Freehold era ownership in perpetuity. Leasehold erinako myaka naye sub article 5 ekitwala mu perpetuity. Ate customary esooka na bu certificates nere ownership mu freehold perpetuity. Ate 237 sub article 8 ega nti buli muntu yenna atalina kyapa w'ekibanja alina security of occupancy. Naye si tenancy. Tenancy muweebwa 237 sub article 9B. Teteeka lijja kuba kolebwa eri muwa obwananyini bw'ekyapa. Ekitegeeza ki? Nti constitution yaffe eyateekebwa mulembe guno gwa NRM, buli Munnayuganda ateeka okufuna ekyapa, ateeka okuba nga kali surveyed afune ekyapa. Ekyo kye kijja okukulaakulanya ensi yaffe yonna n'etambula, ng'ab'e Kampala yonna bonna buli muntu alina ekyapa, buli muntu alina obusobozi okugenda neyewola nazzaayo ensi n'ekulaakulana. Si Kampala yokka, Nebbi, Arua, so singa bwe kiri ng'omuzungu bwe yakikola nga kiri wano mukka Kampala. Awo ensi yaffe, ensi zonna zikulidde ku ekyo. Bino land evictions by'owulira ebyo byonna bikoma nga buli muntu alina ekyapa kye, ate constitution etuwadde. Ekisigadde kyokka etteeka ligende nga constitution bwe yagamba likolebwe, buli Munnayuganda afune ekyapa bwe bwannannyini obwenkomeredde obw'emirembe n'emirembe. Batono nnyo abalina ettaka, era buli otuluna bw'olaba n'abagoba abantu temuli bavubuka. Abavubuka kati bali awo, naye kakati tulina obategeeza. Bw'osoma taata wa kugamba nti
wagenda kusoma ddayo mwana osoma bw'omala okusoma oba olina kunoonya ekyokukola ekyokukola ekyo kirina okuba nga kyalubeerera nga naawe nga bakadde bwe bakubeesawo ne bakusomesa naawe oyagala obeere n'ekyo ekyolubeera ate kinakutwala ku next level. Ekintu ekyo kiri mu ttaka kiri kufuna nti ttaka wooli kuliko ekyapa okugamba nti n'ekyapa ekyo kikyo kyalubeerera freehold in perpetuity. Kakati census eraze ti abavubuka be basinga obungi kati mmwe muba mutwagira ennyo okulaba nti buli muntu afuna ekyapa. Owezeza emyaka 18 funa woobeera n'ofuna ekyapa. Ensi tejja kuggwaawo eno n'eri waggulu tukyagenda ate n'etteeka twalikola dda woofuna n'ekyapa waggulu ku apartment nako n'okufunako ekyapa condominium law 2 bwe mbagamba abavubuka.